أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا. baganda bange mwenna bampuliriza oba batulaba ku programu yaffe eno, tuzze olwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala okubeera nti twejjukanya ku ddiini yaffe, era nga tugenda kwejjukanya olwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ku kyokuyiga kyaffe ffenna kitwagala tubeere nga twetegereza ekikwatagana n'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo okwenenya kigambo kikulu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala kiyabeera nti akituwanga ekirabo oluvannyuma lw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yakimanya nti omuddu musobya, n'atuggulirawo omulyango ogw'okubeera nti twenenya. Era ekyokuyiga kyaffe olwaleero kigenda kutambula ku mutwe ogugamba at-tawbatu maftuha, kitegeeza nti okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala yakutuggulirawo, era buli muddu alina okwenenya nga betugenda okubeera nti nga tukiraba biidhinillahi subhanahu. Owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatunnyonnyola ku kigambo ky'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, n'atulaga bulungi nnyo amakubo ge tulina okuyitamu okubeera nti twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Nabi sallallahu alayhi wasallama yagamba nga hadithi eno ejjibwa ku wekitiibwa sahaba ayitibwa Abi Musa al-Ash'ari, nga hadithi akhrajahu Imamu Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama qala, umbaka sallallahu alayhi wasallama yatugamba, inna allaha yabsitu yadahu billayli liyatuba musii'u nahar. Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okutuggulirawo omulyango ategeeza owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabanga amutugamba atutegeeze Muhammad sallallahu alayhi wasallama tusobole okubeera nga twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwati owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza nti inna allaha ta'ala, yatandika emboozi ye owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam ng'agitandisa nakukakasa ensonga Allah gye yamukwasa. Yagamba nti inna allaha ta'ala, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabsitu yadahu billayl, Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo chances, Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluza emikisa ekiro liyatuba musii'u nahar, ekyo ng'agikola chances ezo oba emikisa egyo agiggulawo nga tukimanyi bulungi nti Allah ayagala kusonyiwa abantu bonna abasobezza emisana. Tukiraba bulungi nnyo omuntu emisana abeera mu kutawaana, n'asobya kino, n'anyiiza ono, n'avuma ono, n'alyaza amaanyi ono, n'akola ebintu bingi nnyo ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabi sallallahu alayhi wasallam atandika emboozi ng'agamba nti inna allaha ta'ala, towekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabsitu yadahu billayli, Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo chances ekiro liyatuba musii'u nahar, ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala akikola ng'ayagala omuntu yenna yasobezza emisana ayenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga ekiro bw'okomawo n'omala okudda mu nnyumba yo ojjukira ebintu byonna by'ozza okola, Allah subhanahu wa ta'ala olwokubadde nti yatukola n'atutegeera bulungi, yatuggulirawo omulyango ogwo tubeere nga twenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Tolaba nti okufa kujja nga kibwatukira, butya bunootuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amazambi g'okoze ng'onyiziza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ate Allah yakujja mu ttaka la dhambala, nga tolina zambi lyonna. Fa'alima Allahu subhanahu wa ta'ala annahu yuriduhu an ya'uuda ila unsuri al-awwali, Allah n'abanga akimanyi bulungi ayagala oddeyo bila dhambin, nga tolina zambi, tolina musango gwe wakoze. Fafataha Allahu lana baba tawba, Allah n'atuggulirawo omulyango gw'okumwenenyeza. Wa hakadha mbaka sallallahu alayhi wasallam n'atutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo chances ekiro liyatuba musii'u nahar,
aberenga asonyiwa oyo yenna kubanga ajisamana ala nnari la taqwa kuba emibiri gyaffe tetuyinza kugumiikiriza kuboneza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwalina bwatu mbaka sallallahu alayhi wa sallama natakuma kwekyo n'atulaga ti waliwo chance endala Allah subhanahu wa ta'ala jatugulirawo yeruwa inna Allah subhanahu wa ta'ala yabsitu yadahu bin nahar bwatu Allah subhanahu wa ta'ala naberanga gulawo omukisa emisana liyatuba musii'ul layli katati waliwo abasobye ekiro olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwatutegera obulungi yatutayiza embeera zonna zetusobezaamu Allah subhanahu wa ta'ala naggulawo emiryango egy'okwenenya tubi ila Allah ya ukhti fadila mwanyinazo w'ekitiibwa bwobanga owulidde wenenyize Allah subhanahu wa ta'ala ala ta'lami tosaana okimanye nti in asayta Allah au in asayti Allah bwoba onyemedde Allah subhanahu wa ta'ala faqad zalama nafsak oba weeryazamanyiza انظروا إلى باب الله سبحانه وتعالى وانظري إلى باب الله سبحانه وتعالى تنولي اليوم ليانقوا الله قد ويشرو ببانغ وصل الزيني سنة أكو قد ويشرو وبيرينغ وين نبي النبي وكوزي أتى الله نتكما كويشو ويبسط يده إلى نقول وچانس بالنهار ليطوب مسيء النهار atina yabangwe butuuka ekiro naggulawo asonyiwe yasobezza emisana n'emisana naggulawo abeerenga asonyiwa yasobezza ekiro muganda wange w'ekitiibwa mpuliriza beeranga weenenya gwe wennyini gwe ŋŋamba ayiwa gwe ukhti gwe ŋŋamba gwe wennyini ayiwa teri mulala mabegawo gwe wennyini gwe gwentegeeza tuubi ila Allah mwanyinaze weenenye tomanyi ogenda kufa enkya tomanyi nti ogenda kunywa obutwa tolaba nti emmotoka egenda kukoona tolaba omusota bwogenda okukulumira mu lusuku tolaba bwogenda ku mutima bwogenda kukuba tolaba bwogenda kukuwa masasi ebyo byonna bitutuukako naye binaakutuukako bityanga tuweenenyiza Allah subhanahu wa ta'ala kuba tomanyi byonna gye binajja tuubi ya ukhti ayuha alfadila mwanyinazo w'ekitiibwa weenenyize Allah ayiwa gwantunuulira gwe gwe ŋŋamba totunuulira mabega gwe wennyini gwentegeeza wa anta akhi almubarak naawe muganda wange ayiwa sheekhe gwe gwe ŋŋamba tuubu ila Allah subhanahu wa ta'ala وتوبوا جميعا الى الله سبحانه وتعالى فنتو نيزي الله سبحانه وتعالى غو نيني عندما غنتغيزا اي متني مبega غو غنتغيزا ونيزي الله سبحانه وتعالى لك كugamba nti oli mulamuntu no ulirango ogenda la kam min sahih mata min ghairi illa bamekaba lamu abafudenga tebalwadde idha janna layl olwali usengo okudde buziba hal ta'ishu ila al-fajr oyina dhamani tonokesa wakamu sahih mata min ghairi illa kali wabanga onokesa bameka bafudenga tebalwadde omutina gumukuba musota negumulumira mu lusuku ne bamukuba amasasi nga teyetegedde emmotoka neemukoona n'azukuka nga afudde tuubu ila Allah wallahi tonenyize Allah subhanahu wa ta'ala tomanyirwa ogenda okugira kyokwekangayo bati ng'essanda bazipima waman aasha alfa oyo yennyini agamba akyayina obulamu naye bakugamba nti waman aasha alfa nebono wangale emyaka 1000 au 2000 oba kale oyisizaawo n'ogenda mu 200 labudda min yawmi yasiru ila alqabr olunaku lujja kutuuka otwalibwe mu kabuli nga tomanyi malayika ejja kukugira nga tutegedde kiki olina okukola zingira ebintu ebyo byonna mu kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala sente z'omuntu zireke tozibba mukama wo bw'oba omukolera mulekere sente ze olw'okubanga nyingi mu kasanduuku tekikutegeeza kuba nti omubba ogenda kubalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala malayika egenda kukunona bagenda kukuteekayo byonna bajja bikubuuza naye byonna okubiwona ki tuubu ila Allah twenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala tozinga maliza ebigambo byange mukuluma okwekitala ennyo abantu bagayaala olw'ensonga zino emmanga oba wammanga abantu bagamba nti mulamu nnyo naye weebuuze nti kam min sahihi mata min ghairi illa omuntu alabira ddala ng'akyali mwana muto bameka abantu abafudde nga baana bato omuntu yeebala nti alina ssente bameka abagagga abafudde ikhwata al-iman wal aqida tuubu ila Allah baganda bagayiwa shekhe wenenyezi Allah subhanahu wa ta'ala ayiwa gwantunuulira gwe ŋŋamba tuubu ila Allah subhanahu wa ta'ala ayiwa totunulira mubaga wa muntu gwe ŋŋamba ayiwa gwe wennyini tuubu ila Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah yatuubu jami'a Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa abantu bonna man istataba omuntu yenna asaba okusonyiyibwa taaba Allahu alayhi subhanahu Allah musonyiwa akhi al-mubaraka mpuliriza wa ukhti al-fadila nemwanyinazo w'ekitiibwa gwe wennyini andaba wenenyezi Allah subhanahu wa ta'ala ojjukiremu akaseera banakuteeka wansi ng'oliyo wenka neyakutwala ku mulimu nga takyasobola kukuyamba
maama otakyasobola kuyamba senga otakyasobola wabula ekibeerayo kiki ng'envunyu zikulwanira buli omu etwalako kiro gye neerya etwalako kakiro ekeneerya ekatwala etwalako akanyama akatono ekutwala naye ng'ensi ffenna twakulesa edda tuubu ila llah wallahi mwenenyeze allah subhanahu wataala gwampuliriza tegeeza yenenyize allah subhanahu wataala teriyo ddagala lyonna eryempeka ekyasinze okutuyamba mu maaso ga allah subhanahu wataala saba owekitiibwa rabbul alamin abeere nga ateeka mu bantu abawuliriza ebigambo ate nga babikolerako otuuse n'eri munno omugambe nti munnange tuubu ila llah ayiwa tuubu ila llah wenenyize eri allah subhanahu wataala gwampuliriza tegeeza oli ataliyo naawe wenyini andaba wetunulemu nange netunulemu twenenyize allah subhanahu wataala inna allaha yatuubu لجميع الله سنيو اليوم أنتبهنا من استتاب وممكن لا يقول كسني والله سبحانه وتعالى مبقى صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة يتوسى المسج يتولي نتوي نكوجي كمونكولا توبوا إلى الله مليزانا سوى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا أن يتقبل توبتنا سبحانه اللهم نسألك توبة قبل الموت اللهم نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت والجنة بعد الموت إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته